obwana bungi nnyo naye nga mu face zemanyi nga mulimu eyayawe yawe nga mumanyi ye bamuleta yajjangako e Kampala ndowooza tata yabeerawo nga naku 2 ewaka olwaddako ng'agenda mu kyalo nga manyi tumuwonye agenda mu kyalo ngenda okulaba maama akutte obugoye bwange bankutte tata nkutte ku mukono tulinye taxi bampitanga Robert bampitanga Robert era ne maama abantu abamu nga bamuyita maama Robert wadde sinze nali mwana omukulu so tata nkutte tulinye bangambye ogenda maama ngambye ogenda wammwe ningamba kiwunye maama ntutte ne muganda wange nina muganda wange gwenzirako gwe bayita Julius Walakira kakati tata tulinya tulinya awo taxi tugenda mu paaka tukwata basi z'Abaganda tugenda basi ngegenda Gomba naye ku luno yatuvuga paka mu bulo waliwo mu bulo netuvaayo ningamba badde manyi tugenda mu kyalo nnyo Katonda tuyambe ngaawo katawundi kali fanse kumbe tata watereka pichi ye tata jayo pichi beta yaina kapichi bakaita beta atuza ku pichi mwenyweze ekaba tuyita mu bisenyi tuyita wa nga tutuuka twatuuka obudde buzibye zibyawo zubungedde sanga 12 kitundu nsanga obwana bungi nnyo naye nga mu face zemanyi nga mulimu eyayawe yawe nga mumanyi ye bamuleta yajjangako e Kampala Freddy naye mumanyi baganda banga naye nga ndaba obwana obulala nga bunfaanana naye nga sibulabangako nga be baganda banga balala kuba waliwo olutalo nga luwedde nga family zikomawo kuba bwe twatandika buli mukyala yasaasaana n'abaana be so tata atandise okuŋŋaanya abaana be nga n'aleeta abaana babiri abajje Kampala abaleese ntunulira embeera eriwo nga sigitegeera saawa y'okulya etuuka kati kwolwo lwennyini nasanga era waliwo emisango tata nga yabadde naku 2-3 ali Kampala yasanga waliwo emisango egiriwo embooko n'enyooka nengamba kikino wawenzize embooko n'enyooka yaye ne bata so tata mbufunze yali busajja kati munnange embooka emala okunyooka obudde butambula saawa eyo kyeggulo etuuka ani atanda naaba nze eri e Kampala wetwali nga maama buli wayogera okunaaba ngenda nga mpeta ate ng'olumu nga amazzi gabe amafumbe saawa yakunaaba ani kati nga goononaaba gooyina okuba nga waga ekimidde kati saakime mazzi nebagamba abaliwo abano bavudde Kampala kale mubaleke banaabe ku gaffe tunaaba amazzi ganyogoga naye nga ŋŋuma tutuuka okulya emmere nga mutudde ku lujjuliro emimonde bagiyiwawo bwe bati n'obubokisi bwa mukene esuwaani kati nga awe namanyira nti waliwo erinnya lye baali bayita famire yaffe mukene ku nsujju amanyi taata bwe yali yakava mu buwaŋŋanguse ne famire yali nnene naye taata bizinesi yasooka okukola nga bavudde mu yali akusuubula mukene era nga mukene abeerawo kakati bwe baalima ensujju zaabala nnyingi nnyo kati nebanga famire survivingira ku nsujju na mukene naye kwekyo ekijjulo kwaliko n'emimonde nga gy'abakulu kakati babajje buli omu bamuwadde ekibajjo ky'ensujju n'akasowaani mulimu bumukene tulya ne tulya naye emmere sigitegedde nengamba kiki etuliko kakati eyo si efirimu eri luddawa tutuuka okwebaka abaana bagwa mu kisenge kyabwe abato wali abakulukulu nga baala obuliri wamu ne mwebaka then ne bababika kikunta ki mbugo mama nyabo olwo olunaku lwasooka nasula mu nsonda wali nga nyimiridde nga manye embugo baziziikamu bafu kati awe kamokya waliwo wa muzeeyi Asaani opposite waffe nga muzeeyi Asaani ye mutaka wooko naye ng'alina emimwanyi kati ku kibuga abantu tebalina kijja
ono wewaabwe ono wekasese ono wekabaale ono wekiboga yafiiriddwa omwana amuze yasaanibwa mwoyo akasente ne baziikaawo so nga tulaba abantu abaziikaawo buli nnaku naye nga tumanye embugo baziikamu bafu nga tosobola yadde n'oddukwatako era ng'obwosanga n'abaalinga beeraguza otusanga mu kasitensi nga waliwo akabugo nga modduka emisinde kati ntuuse mu kyalo beebika mbugo era nasula ali mu nsonda ne bukya naye overtime munnange ne mmanyiira bwe ntyo bwe nfuuka munnakyalo bwe ntyo bwe nfuuka munnagomba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpaji luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera
oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okucommunicatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.